Kawempe North olunaku olwaleero ebibadde ebyokusaaga kati kavudde ku nyanjula. Olunaku olwaleero nkuleetedde abantu 10 abayiseemu okubeera nga bagenda kwesimbawo ng'akakiiko k'ebyokulonda kabakakasizza bweddu. Omukyala gwe tutandise naye amanyiddwa nga Hanifa Karadi. Omukyala ono Hanifa Karadi, oda gye nkozesezza oda okusinziira nga bwe baasooseewo oba bwe bazze batambula. So mu kifo ekisooka omukyala Hanifa Karadi yakedde nnyo era nga yeewandiisizza butereevu, yakakasiddwa nga agenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa MP obwa Kawempe North. Omukyala ono teyajjidde ku kibiina era akabonero k'essaawa yavuddewo nako. Nomination za Kawempe North mukwano gwange ze twogerako akakiiko k'ebyokulonda. Mwana mulenzi yakutte ekyokubiri mu kukeera okujja okunominatingibwa wali akakiiko k'ebyokulonda si mulala ye wammwe gwe mumanyidde ddala, ono nga ye yali personal assistant w'omugenzi Honorable Segirinya gwe bali mu kubanga essaawa zino batakabana okufuna amuddira mu bigere. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Luwemba Luswa Muhammad yanominatingiddwa ennaku z'omwezi nga 26 olunaku lw'ejjo. Akabonero akaweereddwa mwana mulenzi ono Luwemba Muhammad Luswa ke kabonero aka radio. Oyinza osanga nga ye ke yalonzeewo oluvannyuma lw'okuba nti ebbanga lyonna abadde atembeeta akabonero k'essaawa nga bw'olaba ku posita eyo, wabula akabonero kano engeri gye kiri nti si ye yasooseewo, akabonero baakawadde omukyala Hanifa Karadi. So mwana mulenzi oyo Luwemba Luswa Muhammad yakakasiddwa agenda kujja nga independent. Akabonero bamuwadde radio, ndowooza kajja mutambulirako bulungi engeri gyali nti musajja munnamawulire. Mu kifo ekyokusatu tulinawo omusajja ebintu abikwata empolampola nga tapapa, wabula ng'ono ekibiina ki National Unity Platform kyamwesiga ne kimukwasa kaada. Omukulu kanso Luyimbazi Elias Nalukoola ye yabadde owookusatu, wali oba yazze mu kifo kyakusatu, yazze nga wakusatu nga ababiri bamusooseewo dda. Ono nno omusajja wa Katonda yafunye ebizibu bingi, omwabadde n'okuba nti nno omu ku bakampeyini ttiimu ye eyabadde n'empapula ze yasoose kubuzibwawo, ate naye kennyini we yamaze okuba nga anominatingibwa abasajja bamugombyemu obwalo kakana ng'essaati bagiyuzaayuziza n'emikono nga bagireetedde obukosefu obw'amaanyi. Era gwalabyeko Nalukoola olunaku olwaleero omusajja bamusibye zibbandeji, embeera mwali si nnungi nnyo kigenze wala. Nalukoola yanominatingiddwa akakiiko k'ebyokulonda, akabonero umbrella, kubanga ekibiina ki National Unity Platform kweyajjidde akabonero ke bakozesa keka umbrella. So Nalukoola yatuuseewo naye ng'ekyamukereezesezza mu kitegedde bulungi. Omusajja yafunye olunaku olwabadde olubi ennyo nnyini ddala. Ono aba NUP bagamba nti yes, ekintu agenda kukikwata. Mu kifo ekiddako mwana mulenzi amanyiddwa nga Aganaga Khalifa Aganaga, omusajja omwambazi w'engatto minakonda mama yego yansingira bana abalala n'ebiringa ebyo. Mwana mulenzi Aganaga ng'erinnya lyakozesa ettuufu lye lyamukiibi Sadaati yanominatingiddwa butereevu. Ono ja kujjukira nti yajjidde ku kaada ya FDC
bwe yatuusewo nno yasoose kubaako amasimu ag'enjawulo gaakuba wano na wali yabadde tasoose kuwandiisibwa naye era ng'abamu ku balala abazze waliwo ebyasoose okuba nga bigaana wano na wali wabula yabigattaganyiza bulungi era nga bw'olaba ku posita awo mu Kibisadaati Kalifa aganaga Kawempe North ku lwa FDC. By the way, yakubye olukuŋŋaano olwabadde olw'amaanyi ennyo nnyini ddala wadde ng'omunnakibiina kya NUP ye tebyamutambulidde bulungi yadde okukkirizibwa okubaako embeera gy'ateekawo. Mu kifo ekyaddiridde omukulu Nsereko Moses naye ebintu ebyabadde ng'ebyokusaagasaaga olunaku lw'ejjo yajjira mu Wilbaro olwaleero akedde kusooka kuvuga akagaali awo wabula agamba nti yasuze naku kakiiko k'ebyokulonda wano bwe babadde we yagumbye. Omukulu alondeddwa akatebe akabonero kafunye kabonero ka ntebe agenda kujja nga independent. Ojja kujjukira nti ono y'omu ku baasemba mu kamyufu ka NUP ate nga yali avuddeyo n'agamba tagenda kubanga alya mu Bobi Wine olukwe wabula tetumanyi kikolwa kyakoze eky'okwesimbawo ate nga n'okuyitamu ayiseemu mu kusunsulwa mu kifo ekyazeeko. Mwana mulenzi gw'olaba yeebagazze ettaala teyagirese kuba nti neeyakira ku kitebe ky'ebyokulonda ewabadde enteekateeka. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Musiitwa Ismail ssebo oyo teyazze nga independent yajjidde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga People's Progressive Party. Omukulu amanyiddwa nga Musiitwa Ismail yajjidde mu kibiina kya People's Progressive Party. Ekibiina kino akabonero kaabwe ettaala oyo nno naye yayiseemu dda era ekifo ndowooza aba akutte kya 7. Tekiba kifo kya 7 nedda kiba kya 6. Kale bwe tugenda ku kifo ky'omusanvu omukulu amanyiddwa nga Mutazindwa Muhamudu. Ono nno ssebo ng'erimu ku linnya oba ku mannya ge ayina erinnya erya Sweet Cake. Mutazindwa Muhamudu Sweet Cake ewoomerwa ennyo abantu esayidi eyo y'e Kawempe agambye nga Sweet Cake kangere maaso n'okuba nga neesowolayo. Sweet Cake olunaku olwaleero asunsuddwa bulungi akakiiko k'ebyokulonda. Akabonero akaweereddwa omukulu ono kabonero ka gaali. So agenda kubanga abantu b'e Kawempe banaamulonda ajja kubanga akozesa amaanyi g'ekifuba okulaba nti abakolera ebintu mu bufumu oba bulala. Mu kifo eky'omunaana tubaddewo n'omukulu. Tugende mu kifo eky'omunaana ekibiina kya DP egumire enkumbi kireese omukulu gw'olaba ku screen. Omukulu ono amannya ge amanyiddwa nga Kasacca Henry Mubiru. Ono olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 27 February anominatingiddwa mu bujjuvu era nga naye agamba nti ku lwa DP ngenda kuyimirira akabonero nkumbi. Yes, omukulu Kasacca Mubiru Henry alabiseeko era anominatingiddwa kifo kya 8 okusinziira ku oda ya nga bwe baze. Mu kifo eky'omwenda owa NRM omukyalo ono amanyiddwa nga Farida Nambi Kigongo. Farida Nambi Kigongo zibadde ziwera ssaawa 6 zibadde zikoonye n'atuuka
ku kitebe ewabadde okusunsulwamu era nga Farida Nambi ono agidde ku kada ya NRM akabonero baasi obamanyi bulungi abo ekigalo ne baasi era nga naye asunsuddwa butereevu okubanga ateekateeka oba yeeteekateeka okubanga benkana ono nno akoze ebikujjuko Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ne bitamusanyusa olw'ensonga nti ONUP yakubiddwa n'atakkirizibwa. Akutte eky'ekkumi oba asembeddeyo ddala okujja ono nno mutabani wa eyali president wa Uganda Apollo Milton Obote, omukulu amanyiddwa nga Edward Stanley Maituma Engena. Omukulu Edward Stanley Maituma Engena omwana w'omugenzi eyaliko president wa Uganda Apollo Milton Obote yasembeddeyo ddala okubanga ajja okwesimbawo era ono olutuuse bw'ati n'ayisibwamu ebyokulonda oba okunominatinga akakiiko ka Electoral Commission ne kagamba nti owaaye twagamba ng'ennaku z'omwezi 26 ne 27 okuva ku makya ssaawa 3 paka ssaawa 11 obudde buweddeyo. So beebo 10 abakakasiddwa tewakyali bya palapase. Agape Christian School somero lisangibwa Buwamaku ly'Ekatebo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo gwe mukutu. Likenga video eno. Thank you.